oyinza okuba ng'owojjose ova mu kisimbiro ova mu kisodde ova mu lugonjo oba mu nkatta namulunta naye ekinogezi ky'olulimi Oluganda luno munnange eringa nkonge bwe tekukuba magenda ekukuba amadda tesimattukwa baaba nkugambye kano kamuli kaluyira kennyini bwe katakusala kakusiiga omunyale kakati nno kaneepekecce serulya butooke buto teyeetumangako wabula omutema mpola gwe gumutuma alyoka agenda wakankula obunyaala mu lukande n'ogamba owa awakankula ki nga kawakuza wakula eŋŋombo ku buko kiteruzi aterula embwa ku bugenyi kale sijja kulekawo pano eyeegolodde oba lusumba mugwatiro ate ngende nnonooza ag'okulukande nze musisi boosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowa olumunyo gwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'Abambejja omukenkufu mu lulimi luno Oluganda olwa Ssaabasajja ate era kaluwoomya mu nsona lulimi eno ey'ekinini empoomere nnyo era enyumira abantu okwetoloola Ssengendo Nabulamu nziguse mu kinogezi ky'olulimi Oluganda. Ekinogezi kino eky'olulimi Oluganda kikutusibwako peromane Send now, receive now. Go chikolotia. Vamos kutinekanya. Busimanya ngo Mungu no mugenja ulompawo. Sindika sente ne peromane. Zamasanyalaze school fees. Business yo obamazi. Fete tunonoza. Ozija Uganda kuzitwa South Africa. Ozija South Africa kuzitwa na Uganda. Jangu ku Elephant House. Suti ebikumi bitano mwemu ku luguudo. 1555 Albertina Sisulu Road e Johannesburg. Obakubira Honorable Scovia Mugabi ku +277449557 4004. Send now, receive now. Tewera bilanti zitukirawo. Kinogezi bakikutuusaako eky'olulimi Oluganda nange nembaawo okusoosotulanga bulijjo peromane ekinogezi ng'olwaleero ngenda kusomesa ki tukyali ku nkoko kino ekinogezi kya 21 mutayizi wa matini Saabalambi ow'omugge gw'ensona lulimi ey'ekinini ate era omuwundire ddala omwanjala mwanya mbagulizaako ng'oluggi lw'ebibo ekinogezi ekya21 weewaawo ekya 20 kyaggwa kale olwaleero tugenda kutunulira ku ekiyonjo abantu abamu tebaawula kiyonjo na muyonjo naye olwaleero ndi wano okukunnyonnyola ekiyonjo okitegeera ate oba oli awo omuyonjo naagunnyonnyola olulala mu buwangwa bwaffe twavadde nga tulunda enkoko Abaganda tulunda #Abaganda tulunda enkoko tuzirunda kakati munnange enkoko ezo ebitulazi enkoko twalaba ekitulazi oba enseera nga nazo zisemberedde okubiika tuziteekerateekera oba ensenyi kuba enkoko engazi tugiyita ensenyi tuziteekerateekera ekifo mu nnyumba wayinza okuba mu nkuzi n'oluka ekintu oyinza okukiruka mu ngeri ya kikatakata n'oteekamu engeri y'ebintu ebigonda ebigoye ebisuubisuubi ebigonda enkoko ebiyitira omwo amagi gayo era egaalule ekifo ekyo ekikata ekyo kiba kiyitibwa ekiyonjo era abamu bakozesa olubobbo twalaba olubobbo kyekibba ekivuddemu entobo okiteekawo n'oteekamu ebintu ebyengeri nga zenkugambyeko ebisubi ebigoye enkoko esobole okubiikirawo amagi ekyo nno kye tuyita ekiyonjo bw'oba nga okitegedde nze akadde kantimaye nkutuse buyiso obutadda mu ssasa awangaale mu maaso